Kale butereevu mbaniriza mwenna abanneeyunzeeko akawungeezi k'olunaku olwaleero amannya gange nze Trevor Online era nga nzize n'amawulire g'okufa kwa General Moses Ali omubaka owa Adjumani mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ate era ye second deputy prime minister mu cabinet. So ngenda kubambawa ebyafaayo by'omwami ono na buli kimu kye mwandyetaze okumanya era mbajjukiza okusubscribinga wamu n'okulikinga video zaffe zisobole okutambula ku misinde egya waggulu. Alright, nga tugenze maaso ne video yaffe olunaku olwaleero y'amawulire g'okufa kwa General Moses Ali eyafiiridde mu ddwaliro e Nakasero. Omugenzi afiiridde ku gy'obukulu 86 era yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwaka gwa 1939 mu disitulikiti y'e Madi eyafuuka Moyo district mu 1956 oluvannyuma ne yeekutulako n'efuuka Adjumani mu 1997. W'otunuulira obuyigirize bw'omugenzi, Moses Ali yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gw'okuna 1939 era n'asoma ku Erepi Church of Uganda gye yatuulira ebigezo bya P7 mu mwaka gwa 1957. Mu mwaka gwa 59 yafuna certificate ya junior okuva ku Church of Uganda Junior SS we yava ne yegatta ku Old Kampala SS gye yafuna general certificate mu mwaka gwa 1966. Olugendo lwe olw'okufuuka omujaasi lwatandika mu mwaka gwa 1968 bwe yasindikibwa mu nsi ya Isirayiri okutendekebwa nga officer cadet. Mu mwaka gwa 69 yakola training y'abalumira mwoyo nga bano bava mu bwengula okuyingira eddwaniro bayite ba paratroopers. Mu mwaka gw'ensanvu Ali yakola koosi y'amagye eya company commander mu ggwanga lya Israel era eno gye yatendeka okuduumira abajaasi wakati w'ekikumi ne 25. Mu mwaka gwa 72 yatikkirwa mu ssomero lya Camberley Staff College mu Bungereza era n'afuna certificate mu by'amateeka okuva mu University ya Wolverhampton mu mwaka gwa 2003. Mu 2007 yasoma era n'atikkirwa diguli y'amateeka okuva ku Ssettendekero Makerere University. Yafuna diploma mu legal practice okuva ku Law Development Center mu mwaka gwa 2008. Mu 2015 yasoma essomo ly'obukessi liyite Masters of Arts in Intelligence Studies okuva mu American Military University. General Moses Ali alijjukirwa mu byafaayo bya Uganda ng'omujaasi ataatiiririra nga mwaka gwa 71 yayambako President Idi Amin Dada okuwamba gavumenti ya Apollo Milton Obote. Bwe tweyongerayo n'emirimu gy'omugenzi gy'azaakola mu ggwanga wano, mu mwaka gwa 69 yaweebwa ranka ya second lieutenant n'alondebwa okukulembera wamu n'okutendeka abajaasi ku Uganda Paratrooper School. Mu 71 yalinnyisibwa ku ddaala lya Major era n'afuulibwa komanda wa Paratrooper School. Mu 72 yalinnyisibwa ku ddaala lya Kano. Mu 73 yakyaka nnyo bwe yafuuka minisita w'ebitundu ow'omunda era omwaka ogwo yayambala emidaali gino wammanga. Yayambala ogwa Distinguished Service Order, ogwa Military Cross, ogwa Operational and Republic Medal. Mu mwaka gwa 74 yafuuka brigadier. Mu mwaka gwa 75 n'afuulibwa minisita w'ebyensimbi. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gw'omusanvu 86 yalondebwa ku kifo kya minisita w'abavubuka, obuwangwa wamu n'ebyemizannyo. Mu 89 yalondebwa ku bwamemba akiikirira East Moyo mu lukiiko lwa NRC. Ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba 94 yalondebwa ku kifo ky'obwa minisita w'ebyobulambuzi, ensolo z'omu nsiko wamu n'ebibumbe. Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu 95 yalondebwa nga third deputy prime minister era akyali minisita w'ebyobulambuzi, ensolo z'omu nsiko wamu n'ebibumbe. Mu 96 yawangula akalulu akamuyingiza paalamenti ng'omubaka akiikirira East Moyo we yali tannafuuka Adjumani district. Mu mwaka gwe gumu yalondebwa ku kifo ky'okumyuka Ssaabaminisita ow'okubiri era nga ye minisita w'ebyobulambuzi, ebyobusuubuzi n'amakolero.
Ng'ennaku z'omwezi 26 Septemba 2000 yafuuka minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga ng'era ye mumyuka wa Ssaabaminisita owookubiri. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gw'omukaaga 21 yaddamu n'alondebwa ku kifo ky'omubaka akiikirira East Moyo Constituency mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, era mu mwaka gwe gumu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu yaddamu n'alondebwa ku kifo ky'amyuka Ssaabaminisita owookubiri ng'era minisita w'ebigwa tebiraze wamu n'ababundabunda. Mu Juni wa 2011 yalondebwa ku kifo ky'omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu era nga yamyuka Ssaabaminisita mu Paalamenti. Yafuuka Jeno omujjuvu mu Juni wa 2012 era mu Juni wa 2016 ku luno yalondebwa mu kifo ky'omumyuka wa Ssaabaminisita owookubiri era nga yamyuka Ssaabaminisita mu Paalamenti, ekifo kyabaddemu okutuusa waasizza ogw'enkomerero. General Moses Ali bw'otunuulira ebyafaayo bye bwe yalondebwa ku kifo ky'obwa minisita w'ebyenfuna yaganja nnyo mu bantu ab'enzikiriza y'Obuyisiraamu olw'okwagala kwe yalina eri eddiini ye wamu n'omutima omugabi, ekintu ekyeraliikiriza Field Marshal Idi Amin Dada, era mu ngeri emu yamuswaza mu mwezi gw'okuna omwaka gwa 1978 President Idi Amin bwe yategeka olukiiko wakati mu kibuga Kampala nga muno mwe yali agenderedde okuswaza baminisita be yalaba nga tebaali beesimbu, abeeyita ab'ekitalo n'abo abatalina busobozi. Wakati mu lukiiko luno President Idi Amin Dada yakwata akasero ka dustbin ak'ebisaaniiko n'akakuba minisita we Moses Ali ng'amulanga kukwata bubi banka enkulu eya Uganda, obuli bw'enguzi obw'enkukunala, okukozesa obubi ssente z'ekitebe ky'Obuyisiraamu ekya Muslim Supreme Council wamu n'obutagoberera biragiro bya gavumenti. Mu kuswala okungi Moses Ali yayingira emmotoka n'ayolekera mu maka ge agasangibwa West Nile, wabula akataayi kaali tekannasala, abasajja abazigu baamulumba bonna n'abamiza omusu, era yavaayo n'alumiriza Yusuf Gowon ng'ono ye yali omuduumizi w'eggye lya Uganda mu kaseera ako okubeera nti ye yali mu mupango guno. Moses Ali yali atiibwa nnyo era kigambibwa mu mwezi gw'ekkumi mu 78 Moses Ali yatta abasirikale aba State Research Bureau abawera 10 nga bano baali baagala kumukwata. Gavumenti ya Idi Amin bwe yagwa mu 79 General Moses Ali yawaŋŋangukira mu Sudaani y'omu Maserengeta mu bitundu by'ennimule eno gye yasinziiranga okuwandiika n'okutendeka akabinja k'abayeekera aka Uganda National Rescue Front akaali kasinga obukambwe mu bubinja obwali buyeekera gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ebiseera ebyo. Mu Julayi wa 86 President Museveni yalonda Brigadier Moses Ali nga minisita w'ebyobulambuzi wamu n'ensolo z'omu nsiko, ng'era kinajjukirwa mu mwaka gwe gumu mu mwezi gwa Novemba ng'ennaku z'omwezi 16 omukolo gw'okuyingiza abayeekera ba UNRF oba bwe wandiise Uganda National Rescue Front gwateekebwateekebwa ku kisaawe ky'ennyonyi mu Arua, nga wano abayeekera abaali bawerera ddala 2,000 wamu n'ebyokulwanisa byabwe beewaayo era ne bawandiisibwa mu ggye ly'eggwanga nga Brigadier Ali ye yali omusaale ku mukolo guno. Yakwata bendera ya Uganda National Rescue Front n'agikwasa minisita omubeezi ow'ebyokwerinda eyaliko ebiseera ebyo gwe baali bayita Ronald Batta. Mu bumu ku buvunaanyizibwa bazze ng'afuna mu bulamu bwe nga tuwunzika vidiyo eno, nsazeewo mbalage ku bifo eby'enkizo General Moses Ali byazzaddukanya. Wakati wa 67 ne 68 yasomesaako ku ssomero lya Coach Goma Church of Uganda Primary School ne Anaka Catholic Girls School. Mu 75 yaweebwa ekitiibwa ekyokubiri ekikyasinze okubeera eky'amaanyi okuva mu Islamic Republic of Mauritius. Wakati wa 76 ne 78 yalondebwa ku bwa gavana wa African Development Bank ne African Development Fund, n'alondebwa ku bwa ssentebe w'akakiiko ka Foreign Exchange Allocation Committee, n'alondebwa nga ssentebe wa Valuation Committee, akakiiko akaateekebwawo okuteesaganya ne zi gavumenti z'abagwira abaali bagobeddwa wano mu Uganda mu mwaka gwa 72. Yalondebwa ku bwa ssentebe Central Tender Board
n'alondebwa ku bwa ssentebe bwa National Authorizing Officer owa ECC ne SCP Programs wano mu Uganda, n'alondebwa nga memba ku Makerere University Council. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gw'okubiri 78 yalondebwa era n'afuna obwa memba ku mutendera gwa Fellow mu International Bankers Association FIBA. Wakati wa 78 ne 79 yalondebwa nga ssentebe wa Islamic Development Bank of Governors. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gw'omusanvu 79 yalondebwa nga chairman w'ekibiina ky'abayeekera UNRF bwe bali mu maserengeta ga Sudan mu Juba. Mu 87 yalondebwa nga memba ku kakiiko ka National Executive Committee ng'akiikirira disitulikiti y'e Moyo. Yalondebwa nga memba ku kakiiko ka NRC oba kewandiise National Resistance Council ow'essaza lya East Moyo. Mu 89 yalondebwa nga memba ku kakiiko ka Islamic University in Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gw'omukaaga 94 yalondebwa nga ssentebe w'ekibiina ekitaba omuzannyo gw'omupiira wano mu Uganda ekya FUFA. Mu mwaka gwe gumu yatuula mu lukiiko lwa Constituency Assembly olw'abagasemateeka wa 95. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gw'omusanvu omwaka gwa 96 yalondebwa nga memba wa Appointments Committee mu Parliament. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gw'omusanvu 98 yalondebwa nga memba owa NEC mu kibiina kya NRM. So, ebyo bye bimu ku bikwata ku mugenzi General Moses Ali afudde ku ssaawa 10:25 nga walangiriddwa essaawa ze kwafiiridde wali mu ddwaliro e Nakasero.